nti n'ababa abikola bo baali bakkakkana nga bakola ki beebuulirira naye basasulira bibi by'abano ate bano be bali okufiiririra nabo bafuuse ekiki bali bwe bate bawaga bongera laga bulazi gavumenti nti abakozi bongera laga bulazi gavumenti nti bano betwakutte just kirabika bakulu babali naye abakozi b'ebikolobero ebyaddala gye bali kubanga bali basibe naye abakuba abantu eno bakyabatiisatiisa kitegeeza bano abali eno be bakuba ki abantu kati gavumenti okufuna bano erina sooka kwongera nyweza bali tambu bano kati be bali kuteeka bannaabwe mu kati abaga kubanga actually era kyeragana lwatu omulamuzi yazinagamba nti tukyabanoonya abala so singa tewabaddewo banoonyeze bwoba oli awo Alliance Kilimani muwadde beyiro n'afuluma naye olinaga tukyanoonya abala nasinzira naga mulamuzi gwe tujja kuyiwa amanyi Alliance abadde ngaafunamu obudde n'abuulirira ku baana abadde abufuna nnyo kubanga kati olanze Ibra Kabadiya yankuba ate teyakuba nze nzekka waliwo omusajja abaleetera ebyokulya ku Fangoni naye yamukakkanako n'amukuba ng'akoze eki oba simanga ate oba yamutuma ebyokulya ate ono oba n'asooka aleetera abalala oba n'alwayo oba n'akola ki najja n'amukanyuga eri ebinnyo n'amukuba bubi nnyo Kabadiya ku Fangoni abadde alina buvunaanyizibwa ki security personnel nti nange olaba abo abaana kyenkugambye nti the ghetto has already trained the rebels nti ayinza oseka mu ddakiika bweti nijja siyekengeramu ekintu ekinga kuyiwa amanyi oba mubadde musekaawo bafuukafuuka balinga kamiliyoni embeera zaabwe z'abasirikale nti embeera z'abalizi abayeekera nti ati mmwe abali ne alien just mufeyirinze kukyusa muganye mukisazeewo nti omusajja aba platform olaba abaana abo babadde batambula naye abageto buli omu yamuteeka mu kamera era abantu bakola ki babamanyi n'alyoka bafaani be bafaani baliyeni baawa abo abaana ssente nga abaana babeera ku zilive ne mugasoma ennamba navaawo n'ekyabiri navaawo n'ekyasatu navaawo n'ekyemmeka ninga banne eri mu geto basiiba njala aliyeni akulaza abagagga yabaga bakozesa erinnya lye bakyuse yabawa amasanyalaze bonna teri gwe batamanyi yabawa amasanyalaze n'abawa abagagga n'abawa ew'okusula n'abaaniriza tebasasula amasanyalaze tebasasula amazzi wifi bagibawa abo baganye buganyi kukola ki abadde abawonaka n'ekitimba baganye buganyi kukyuka abo mbakoowoola era ne mbalabula nti mwongere okussa amaaso ku ghetto temugasaako maaso nnyombo nga mubasiba naye mwongere okukakasa nti ssente ze musindika mu ghetto zituuka mwongere okuteekayo programs muyambe abaana ba ghetto otherwise ghetto eri mu kutraininga ba rebels ate kaakati abantu ababayeekera mmwe ba gavumenti basobola okukozesa ba rebels abo bennyini abali mu ghetto ne babayeekera mbuuza ghetto creating aba rebels batya ghetto creating eti abayekera omwana oyo ekintu kye yakoze ate ebintu byenjogera mugenda biraba nakyogera kati yavuddeyo ne bakikola balaga banyiivu omwana waatuukira ogamba nti agenda kujja alumbe mannamateeka nga bamunoonya n'omunoonya ng'olwedde babanoonya banne baabasiba naye ye ng'alaga ali lwedde okufa bakutte bossi we ali lwedde okuba buli omu oyo lwedde abarebo naye nga tetunneeyongerayo olowooza aliyo yekka olowooza baliyo bameka abaffe ye olowooza kiki ekyabatuusa wee batyo ye olowooza bameka abali mu process eneetera otuuka eya level ya Ibra Kabadiya kiki ekibafuula wee batyo we munaakwata Ibra Kabadiya oba ne bana abageto munaaba ekintu ekyo mukijjeewo oba ensambya we liba likulemye ery'emmengo weeriri ery'emmengo eriba liganye mulago waali ate n'ekirala liri Catholic institution actually lina n'abalwadde baali oba oli awo abalisobola ddwaliro ly'abakatuliki naye gwe omukatuliki omumanyi olaba Museveni yeesitula n'agenda Namugongo Olamaga abakatuliki bangi ate Museveni alina engeri gy'anoonyamu akalulu ke ebintu by'eddiini abiweera ddala ekitiibwa era teweesiimanga muntu w'eddiini eddiini n'eggwanga eddiini wano mu bukulembeze bwa Museveni eweererwa ddala ekitiibwa
kati era nze nabadde mbagamba mwe abagola simansambi abalumba nerina institution ejja kwagala okwerwanako ereme fiirwa balwadde baayo ddwaliro lwedde lya ddiini muli kuba ekifaananyi kiba kisuula n'eddiini mubanga abalumba eddiini okategedde nti Museveni asobola okuvaayo tugenda mu politics tugenda mu mwaka gwa politics 2026 omuntu avaayo n'akunoonyezaako akalulu nga ye teagala fiirwa akalulu k'abakatuli kibe kituufu recently waliwo n'avaayo n'agamba how can you attack a hospital we cannot tolerate ne basiba ggwe waliwo eddwaliro wano mu Kampala nga ye afuna akalulu k'abakatuli kibe nga bagamba yoyo muzeeyo waffe atuwonyeza abayaaye yoyo gamba n'eddwaliro ennyini waliwo wano eddwaliro mu Kampala Queen Masoro oba waliwoko omuntu eyafiirayoko ekibozibozi nekitandikira awo eddwaliro litta abantu kati nakino kiyinza otandikira awo kino ekintu si kya ddwaliro mulumba bukatuli bizinesi y'abantu mulumba bukatuli kyoba temunnakirengera kakati ate oliye ku kagambo ddiini ati lisiti aguma n'afiirwa ayinza n'ogamba abo tebalina nandagamuntu tebalonda 18 babasaddaka ne mugende omanyi ffe tulengerera wala era analysis ze tuwazaaki za wala timwakuba abantu ate ne mwekola ki ne mwe recordinga singa libadde eddwaliro just niye wano mulinga abalumba eddiini nze muzukulu wa Kisolo Martin Chimba wa macha malungi akawongeza kalungi yonna gyosinzira okuba nga otulaba kkiriza nkubuuzeeko simanyi oli mu nsi ki simanyi oli luddawa naye yonna gy'oli koza ensi kati eri mu ngalo zaffe bagita global world ensi eri mu ngalo zaffe buli kyoyagala okituukako buli kyoyagala okifuna ate mu budde bw'oyagaliddemu okifuniramu okifunira so abantu baffe yonna gye musinzira mwebale nnyo mwebaddera okuba nga mutugoberera tukyali mu Uganda ensonga zitambula ensonga za alien skin tetumanyi ali mu kooti yaleeteddwa mu kooti nazzibwayo eruzira na byonna ebyabaawo mwabimanya so naye tukyagenda maaso okuba nga tulaba butya bwayinza okuba nga ayimbulwa ate n'okutereera n'abantu b'okutereera nga bo kubanga abantu abamu waliwo omusajja gwe nalabye ku TV baali bamusiba naye ebigambo byayogera yeetaaga kutwalako mu rehab anyway gwe nina wano yali mukwano gwange nedda naye ndowooza bwe yafunamu kasente ate sente ogimanyi totandika njogera y'abalogo embu njagala kuzza wansi mbu yali mukwano gwange obadde tukyampita kale gwe tonkula kasimu tewaayi ki ekiriwo totawaana tewasemba okunkubira luli ng'olibwa kozi kale mukwano gwange kati kiri nkijjewo nti yali mukwano gwange totandika ate nze okimanyi bulungi sirimba tosaana kunsalako kigambo nga ntuma obeera true mu bigambo bye ndi ne mukyala wa alien skin ow'olubuto tebanyiige ate bananyiga banakikolera kikozi olubuto gw'olulina mukyala wa alien skin tewali kyakkola maybe oyinza obaayo abalala buli omu afuna ekyabeera naye ensonga zino zibaddewo obadde otunuuliddwa nnyo bambi ng'ogezaako okulabika nti oba omwami bamuyimbula omwami bamuta nange kwegamba ekanoonye ku mukwano gwange ate tulabe embeera nga bwe togamba ki ndi bulungi mpozi gweyo gyebale kyekiriwo sooka obuze ku bantu bafe abakugoberera abantu abatulaba n'abatuwuliriza bangambye abamu baba bawuliriza abamu baba bawuliriza abamu abaali ku mirimu ng'akola musiibye muti eyo kansuubire muli bulungi abanjagala n'abatanjagala nze nno mwenna mbaagala kali kagundi kataga kewateranga oteekako 18 ebyo byadda tunuulira kati ebiriwo n'ebijja badde manyi ogenda kukassaako byadda nnyo ebyo kyekiriwo tewali kyekiriwo embeera alien skin ebatutte etya embeera ya alien skin okuggyako abanafu be bagiraba nti ebakolera naye kati ffe nga ffe abatali banafu ntera nnyo erugamba abantu nti gooba oli awo nga alien skin okubeera mu kkomera olaba wasanyuse nnyo oli munafu simanyi lwaki we muyingira mu ringi okulwana ne opponent wo oba toyagala opponent ayingire ringi leka opponent ayingire ringi mulwane asinga yasigala waggulu bamuwe ekisipi gwe lwaki oyagala opponent alwale aleme kujja ate muzannye mu ringi oba abeeremu mu ringi ate nga bamusibye emikono muleka ajje mulwane opponent ekitegeeza embeera eno ya alien skin eri abantu abagisanyukiddemu nga bo bagirabanga success yaabwe abantu mwebali bangi
Omanyize sigenda kulimba. Sigenda limba. Engeri gye kiri nti sina kigaati kintuga. Era nammwe abali eyo abaagala okuntuza ekigaati manya muli kumpisa eteesigamwa. Saa yonna njogera mazima. Siri mwangu yadde n'akamu. Ne oba wantugiza ekigaati n'okola ekintu nja kusongamu kugambe gwe nga wenkuka n'olidde n'eriiso. Nti saawa zino amazima gali nti waliwo omwaka ng'omwana oyo yakajja bwali mwaka kyogo after covid 2022 awo ng'omwana oyo yakajja waliwo we yeefuga omwaka mulamba countdown zonna nazeekwata mabaala gonna playlist nazeekwata amawulire gonna wiki ku wiki nakola ki nageekwata concert nga bagirangire naku 2 negira nti kati ebiseera ebyo mu success ya Alien Skin omanya abayimbi abaali bakoze video ez'ebbeeyi bonna n'abasuula eri zonna nga teri abantu tebakyaziraba omanya abayimbi ebiseera bye baali batandise okola audio bakolera wanne simu kakadde kamu banga video ba TV presenters oba ba radio presenters bayina engeri gye baali ba driving the music yono nga bayina level kwe bamutaddeko era nga oba toyina video ya bbeeyi oba erabika bulungi oba quality tegenda ku TV bw'oba toyina audio ya bbeeyi oba etegerekeka mu ewa producer alina erinnya tebakola ki tebagibwa budde nti kati ono omwana we yajja nga ne video ya pate wagiraba pate ndeka nkube pate nga ateeka mu ssente entono ddala nga ne video asobola n'ogikola nga sitokusemu mu ngatto teriimu nekitiisa abateesi ballo kaakati abaali bataddemu essente mu projekiti zaabwe ng'oli atadde obukadde nga 3 mu projekiti alaba omwana ze atadde nga emitwalo 8 mu projekiti naye ng'oluyimba hiti buli wamu ate abantu gye baagala nti hiti nga ekavalinze bali abakola projekiti zaabwe ez'ebbeeyi olowooza basanyuka kaakati waliwo ba TV presenters ne ba radio presenters nti besides munansonyiwa nze njogera mazima kaali ka bizinensi kaabwe nga ba TV presenter ba radio abali awo batumbula akasente nga bana babawana akakadde bukadde 2 azanye oluyimba mitwalo 5 nga mitwalo 10 ogenda ziwa presenter omuta atandika naye bana abakulu mitwalo 5 kakadde bukadde 2 bukadde 3 nga bamu babagulira n'amamotoka nezi iPhone ekyo temukimanyi kati gwolowooza ono mwana we yajja yalinga revolution artist yakyusa ebintu nti yakyusa ebintu n'atandika ozibula abantu amaaso oba alina revolution gye yajja nayo nti oluyimba luteeke ku TikTok lusobola ossala era y'omu ku ba artist abayongera TikTok amaanyi nti oluyimba social media esobola ossalawo nti kati eno hit ate neekuba so nga ate luli TVs ne radios oba ba DJ mabaala agabbeeyi be baasalangawo mbweno ki hiti okategedde kati olaba nti ebintu yabijja mu mikono gy'abantu okuba ku luyimba lwo n'abijja mu mikono emirala kati bano bonna tuleme kwebuzaabuza buli omu anoonya waliira era oli wakujjako wooliira nazze ewalala onyiiga abanyiiga bangi era kaakati mu industry ye Uganda industry namba oba bayimbi oba bakikuba abayimbi waliwo mukwano gwange mukwano gwa Chris Evans yatanga project ze nga abantu tebawulira nejuzi yagamba bannage olaba kaakati omuntu ataako ne ku luyimba abantu ne baluwuliriza omwana nga yali yeefuze buli wamu nga ne woyimba ebyamagezi abantu tebaagala bimanya nti kati abanyiigaawo be batya kyovudola n'abayimbi ate njagala nnyo abayimbi abateebuzaabuza woba oli munyiivu toweebuzaabuza beera ng'oli munyiivu bwo naye ate nnyingira nnyo bano abeesesa Alien Skin kumbe be basinga okunyiiga kati ate abo be batemu era njagadde nnyo abayimbi abalaze mbwa tebitukwatako emuli batuufu kyemuwulira kyemuwulira era temwebuzabuza yadde n'omulundi n'ogwo nti omuntu yenna ng'ajja n'enkyukakyuka banyiiza be bangi waliwo ebintu bye nalabye simanyi oba wakirabye otya oba bye bisinze okubirako abantu okwogera ennyo n'abalamuzi oba oli awo okutya
yabadde ani Ibula Kabadeya agambye nti abasawo b'ensambe singa tewabaawo kikolebwa nabo bajja kugenda maaso n'okuba nga babalumba. Ekintu ekyo simanyi gwe ng'abeera ku Fangoni abaana abo balina lekoleeti singa abeera ku Fangoni nga general analyst nga asobola okwanalizing ensonga kuba kati ekintu kino ekya Ibula Kabadiyo vaayo n'agamba nti we batata kibanda bagenda kuba basawo b'ensambya n'abakooti n'awanika n'ennakati yagambye bagenda bakuba ekiddako bakirinde. Ngenda kyogerako mu ngeri ezo bbiri nti ngenda sooka nkyogereko mu ngeri eno nti gavumenti buli platform gye nnyimirirako mbakoowoola era ne mbalabula nti mwongere okussa amaaso ku ghetto. Temugasaako maaso nnyombo nga mubasiba naye mwongere okukakasa nti ssente ze musindika mu ghetto zituuka. Mwongere okuteekayo programs muyambe abaana ba ghetto. Otherwise ghetto eri mu kutraininga ba rebels. Ate kaakati abantu ababayeekera mmwe ba gavumenti basobola okukozesa aba rebels abo bennyini abali mu ghetto ne babayeekera. Mbuuza ghetto creating aba rebels batya? Ghetto creating eti abayeekera. Omwana oyo ekintu kye yakoze ate ebintu byenjogera mugenda biraba nakyogera kati yavuddeyo ne bakikola. Balaga banyiivu. Omwana watuukira ogamba nti agenda kujja alumbe mannamateeka nga bamunoonya n'omunoonya ng'olwedde babanoonya banne babasiba naye ye ng'alaga ali lwedde okufa bakutte bossi we ali lwedde okuba buli omu oyo lwedde abarebo naye nga tetunneeyongerayo olowooza aliyo yekka olowooza baliyo bameka abaffe ye olowooza kiki ekyabatuusa we batyo ye olowooza bameka abali mu process eneetera otuuka eya level ya Ibula Kabadiya kiki ekibafuula we batyo we munaakwata Ibula Kabadiya oba ne bana abageto munaaba ekintu ekyo mukijjeewo oba mujjaba muyiiye kamulali mu bbwa okukwata noga nti ojjemu Alien Skin ojjemu Kabadeya ojjemu Julio ye solution y'okumalawo ebizibu ebiri solution nti ekireetedde abaana abo rebo kye abantu bannyonnyole omuyeekera ekireetedde abaana abasinga mu ghetto bali mu kufuuka bayeekera naye ng'ekibaleetedde okubeera abayeekera mu ghetto gy'osanga omwana amaze ennaku ezo 3 nga talya oba si kyo ng'alidde kakomando lunaku lulamba okategedde nga takola ki nga talya naye ate mu kubeera nga talya ng'akakoola akalya mbuuza lwaki ng'agamba munne empaayo akakono munne n'amuwaki akakono kaakakoola abali b'obukoola beesheyalinga balinga banjaga nti omwana wa ghetto asobola okubeera mu ghetto nga talya mmere ennaku 3 naye ng'enjaga aginywa sinti yagigula ng'asaba agirina mpaako nsikemu kati kyabulabe nnyo omuntu okuba ng'akubwa nga talya basiiba enjala tebatya mapoliisi tebatya ki era ebyo byemugamba Ibula Kabadiya tugenda kusiba si bipya babasiba dda bali already bafuuka bayeekera okategedde tebatya amapoliisi tebatya amateeka nti asobola okujja nze nalaba babana batambulanga na Alien Skin ng'asobola okukwata n'omudumu gw'emmundu teomwala basaga ya bajjo Ibula Kabadiya teyayimirira mu masasaati olowooza aliyo yekka bonna bakisobola n'alwanagana n'omuntu afulumya amasasi n'akwata ati omudumu ogufulumya amasasi gwoyo omuntu oba omumanyi atakyatya kufa kati gavumenti balabe bammwe bwe basobola otegeera nti ghetto olwedde waliyo ba rebels be mutaturaininze mmwe kubanga mwabayeekera abamwe mubateekamu ssente ne mubatwala mu zibbalakise abeeno teri abateekamu yadde n'ekyo kati omuntu asobola okujja naawe omwana ekyejjo n'amugamba nkolera bino namuwa ekyekumi n'amugamba nkola ki genda onyolere gundi ensingo genda onyole gundi kati n'obalabe bamwe basobola okujja ne bakozesa bano bennyini abayeekera bano abatatya na masasi kuba abamwe be mu training eyo badduka ne ku abaana tebatya na mirambo tebatya n'abaana tebatya mirambo tebatiira ddala yadde n'akatono mbu omwana yafudde ku Fangoni badduka ebiki ebyo era bagamba affe twasuza n'emirambo oba oyagala tusasule tujje tukusuze mu nju omuli omulambo bali tebakola ki tebatya nti enembeera ebagule amaaso mwongere okutunuza tooki mu ghetto ate temuzitunuzaayo mbu nga we musiba abaana naye mu control
mugenda controllinga batya okwewala abayeekera abajja ne bwe bunaabatta tekikola kuba nti mugenda kutta n'abata abajja gavumenti ekisobolanga yalebaleka ne muteekeeyo programs musuuliridde ghetto ate kyennyongera okwebaza ku bantu aba bulijjo noono omwana alien skin oyo alien skin game changer kubanga ng'ovudde ku Bobby yali yakikola naye gaapu ebadde nnene nnyo omuntu omulala okujja emyaka gibadde giyise kati bano abaliwo kati baali beegomba Bobby naye kati wabadde tewannaddawo mulala akola ki ajja kati ono omwana ye yabadde agezaako kikola olwedde Bobby mwamulera kati yedda mu maki masuuti era abantu mbadde mbasaba temukoowa kulera balala ne bana abajja nabo mubakole ki mubakwateko okitegeera nti waliwo ekintu abantu kye bagamba omwana yeegeraageranya ku Bobby nti bino ebintu by'endongo birimuko okwewola kasannyalaze ng'olaba Bobby ayomba nze ngenda bagamba mazima agasemba waliwo ekintu wekituuka ng'olina okwewola kasannyalaze ew'omuntu era omuntu oyo nalaba n'agamba oyo yeewola kaki kasannyalaze abeerewo naye kasannyalaze nti kati ngenda bagamba nti abaana ba ghetto abasinga 9 ku 10 beegomba Bobby abasinga bamuvuma naye ye aido waabwe kati mbadde nteesa nti Cynthia buli amuvuma mu musaliro omusanga bamu baba beewola kaki kasannyalaze ate n'ekintu ekirala mbadde nsaba tutegeere nnyo tuleme kubanga bali ababuyabuya nti omwana alien skin oyo mu kooti basomye nti alina emyaka ameka 3 emyaka 3 ku myaka 3 gy'abadde ayina yakasanyuka kagenda weza emyaka egyo emyaka 2 gyasanyuseeko mu bulamu 28 gibadde just struggle 28 gibadde mu just struggle nti mukiraba bulungi ne bamusibye talina gwe yasumbuye obwedda teyeete obunyogoga watuula ew'okudda amanyiiwo buli kimu ekyokukola akimanyi kitegeeza ne kumusiba si kipya omwana yabonaabona dda kati oli alien skin mu ghetto yennyini olaba ne we yafuna ssente abadde akyalimu embeera nga womutunuulira ebintu by'okunyirira si byaliko obadde tomulaba ennyambala n'endabika abadde n'okunyirira akyalwana struggling ng'olabira ddala omuntu omugeto omugeto yennyini omanyi omugeto atalina mufumbeko atalimu mbu hybrid sima mixed breed alien skin mugeto kati bannayuganda mbadde nsaba tukozesa obwongo bwaffe ogambe nti omuntu aboneebonedde emyaka 28 ng'abadde alinda na kufa nga buli kimu mu bulamu yakikola nga yatuuka ne yeekyawa kyovudde alien yajjanga munyiivu nnyo baana baatuuka ne beekyawa abo nga buli watula mu kamera bamunyiivu enze kimeke ng'ensi yammwe abantu bagivaamu nga baafuukanga bisodde bakola ekizinga ekyabo nga baafuukanga bisodde nti mbeera kati tunulamu omuntu nga yakavamu eyo embeera newankubadde mumwaniriza ng'afunye ssente olowooza asobola okutereererawo yeetaagamu akadde yeetaaga akadde transition etwala obudde okukyusibwa abantu mmwe abakuze nga mufuna omukwano mmwe bapolandi kids abakulidde mu maka g'abazadde bammwe ebintu ebyammwe n'engeri gye mwekondakitinga tebisobola bba bye bimu n'omuntu akuzaabonaabona nga yali yeevaako nga yafuukanga kisolosolo ge mazima gasemba twogere amazima googerwe amazima gaki ne wooba nga olaba naawe kimbowa nga wafunye ssente zisooka ne zikufuga n'osooka okolakola ebintu ng'oyinamu ku maalo amaalo agaki ag'essente ng'oyinamu ku maalo g'essente kati kubamu akafaananyi ng'omuntu obonaabonedde emyaka 28 tomanyi ngeri yaddiringa n'abantu kubanga abantu wano basosola abaavu oli alien skin yali tanafuna ssente ng'afaanana bubi nnyo nga n'abamusembeza batono nga n'abakazi abamukkiriza omwagala baki batono kati yakajja kubamu akafaananyi mukama amuwadde amanya masukulu muwe gatyo amuwadde ne ssente mu kaseera ako yalina okukola ensobi kyavudde yanjagala nnyo Bobi Wine that guy is very intelligent bwe bamugamba nti alien akoze bw'ati alien akuzoleya yabagamba ekintu kimu omuvubuka oyo mumuwe eki akaseera second chance mumuwa akaseera
nti kaakati abatategeera balowooza nti aligamba mbu mumuwe chance akomewo munno punno banaba ku social media oli get Bobi Wine mu ghetto akimanyi bulungi naye ebyo ebintu bye yakola ki bye yayitamu niye jasi omukisa gwe yafuna nti mwamugumiikiriza mwamuwa akaseera paka we mumuleze paka watuuse maki masuuti omuntu eyayita mu mbeera eyo yasobola otegeera munekyo vula yabagamba muwe second chance kati kyogate yali mutuufu togiraba ng'ajeetaaga nti saawa zino nze alien bagenza omusiba ng'atandise okyuka enviri teyazisala yasala enviri awo naga mwana sikyagala nnyo byakulabika ng'omuntu omulasitalasita abo sikyakola ki kyabyetaaga ebyo ate n'ekintu ekyennyongera otegeeza eggwanga nti oyo omwana alina amagezi nnyo okimanyi tokimanyi gwenyumiza gotero alina amagezi nti mbadde nsaba mumwongere obudde nga ye mwabu wa Bobi Wine abadde afunanga yakadde mumwongere okumulera mumufuule ekintu kye mwagala niye kaakati we mumuvaamu kati kubanga waliwo yali alirowooza mu negayirira ye nedda negayirira abantu ate n'abasibye alien skin nti omuntu asobola okusiba nga yeekwasa akasimu kumbe nga kasimu ke kali kungulu kati nti yabya akasimu nga munda bali mu kusibira bitya birala nga munda wali yagamba nti kati zino basindisa abantu bakette wa alien naye n'abali musango tebakimanyi patrol surveying amaka nti waliwo ebintu ebigenda mu maaso naye nga biraga nti omusango sigwegwa akasimu kungulu nti nze buli wenyimirira bwe nti nenyinyonnyola lwaki omwana muyina muwa second chance lwaki muyina omusonyowa oyinza okwesanga ng'obubaka buno bugenda gwa ku bantu abali eyo abamusiba nga mwe mulaba kasimu kungulu naye senga muto oba oli awo abantu bandyagadde okuwa alien skin chance kuba omuntu yenna of course yeetaaga mu bulamu kubanga tukola ensobi ate netuddamu netwezuula tubalabyeko bangi nnyo oli najja abamu n'okwesabira bayire beesabira ne chance banange mumpeeyo omukisa omulala mumpeeyo omukisa omulala walaba big eye ensi yali yamugaana naye yaddamu n'asaba omukisa ate abantu ne bamwagala naye kati abantu batunuulira alien skin ng'omuntu ayinza okuweebwa omukisa naye abantu buli awo bano abamwetoolodde banne oba batabani be kati ekyo kyembadde ngenda okwogerako nga nzija mu feeza ey'okuki ey'okubiri nti kino Ibra Kabadiya kye yakoze kibi naye mbadde mbalaga waje kiva nti naye omunaakwata ye bwakyaliyo banna abamufaanana naye mbadde mbalaga kiki muyina okukola n'okukendeeza abalala abajja oba okwewala ekintu ng'ekyo kati ekintu ekyokubiri nti nnyongera okwebaza alien skin oyo nti alina omutima omulungi we yafuna chance okutransforminga ave mu buli obulamu obubi yajja ne banneebe beyali nabo abantu abaludde era mu bayimbi bonna basita b'e Uganda wano tewali maka ga muntu goyinza yingira nga bw'oyagala ngaaga alien skin we gakoze eki we gabadde ewali ensi kiri kitya abaana ade bayingira nga we baagala abageto ye kale kwegamba oba omutima gwe bambi gusukka we yava mu geto yayagala ne bannaakyuke nabo abawera kubanga ewaka ayinza n'obbeera n'abaana nga 15 kati nga waliwo abajja obuzi ne bagenda wala bajja ne balya ne bagenda ng'abaana bangi ewaani alien skin okategedde kati essaawa zino era nnyongera obategeeza nti alien skin waba ayina emisango 10 egimuvunaana enaku jjo yagyenyigiramu 6 ku jjo teyagyenyigiramu mikonjere wabula abagyenyigiramu bakozesa linnya lye era nga batambulira mu linnya ki mu linnya lye nti amazima gali nti alien skin yo yabadde n'amaanyi era mikwano gye gyawonyezza ekkomero oba gyabadde ajja mu poliisi mingi nnyo kyovuddala abaana bagete abo badde bamwagala mbu we bakolamu obusango bwabwe akuba bukubi kasimu oba ng'asindika oyo Juliyo gwe bamusiba naye ng'amugamba genda okole ki obajjeyo era ogw'okugjeyo banne abadde agukolera ddala naye nga babaleeta ne bababuulirira kati obuzibu bwe bwaviira nga be babuulirira bo tebakola ki tebakyuka so kyemalina okubuuza nti kyenkugamba nti mwe abantu abatambula na alien skin abamu kati nali awo omuvubuka ng'agenze mu saluni osala enviiri oba baafunamu obutakanya na wa saluni n'amunyola ensinga ati najja ngadduka nti oli mukubi nti omukubidde ki nti ate abadde anzoleyamu oli nga we yagenda ku poliisi
teyawaabira ono yagamba Alien Skin akoze eki asindisa abasajja be ne bankuba abantu bo bagamba Alien Skin akoze eki ankubye akoze eki ankubye omusango baguzza kwani kwa Alien Skin abamu nga bagenda eyo nga bakola ebikolobero nga bajja beekukuutiriza no poliisi weeba enoonya ye esobola n'okugamba Alien yatuma abaana bagende babbeki abantu amasimu nti emisango egisinga gidda ku bo ate abantu okumanya nga banyiivu bagamba lwaki teyabagambako ye mukama waabwe emisango egisinga ali gisasulira nti si lwakuba ye yagikola ekimunenyesa nti ye mukama ki ye mukama waabwe bwe naviiriddeyo ne ŋŋamba abavubuka abali ebweru omuntu akufiiriridde omuntu akuyambyeko ali mukomera ku lulu lwaki osigala okyatiisa abantu titamala Junior yavuddeyo nayogerako n'abagamba amazima nti ekituufu kiri nti mwakoze ensobi omuntu akola ensobi agambibwako bamulumba baagala mukuba bamuwoninga buli wamu abasawo Ibra Kabadia yavuddeyo n'akola vidiyo abasawo bazze beebisse n'ezi masiki batya kati n'omusawo gwe baakubye atambulira mu kutya agamba baye bagenda n'ebiwundu by'okkubwa kati engeri gy'asobola okweyamamu kwongerayo mu musango mu kkooti naye atyo okkola ki okubwa nti n'omwana eyawaaba omusango mbu bamuggyako essimu yatidde okujja mu kkooti ng'agamba tebalaba feesi y'abayayi ne bakola ki n'omulamuzi mwennyini n'omulamuzi ali mu masiki omulamuzi ali muki mu masiki nti omwana akusanga eyo n'akuyiwa amannyo n'agamba ono oli Alien abaana bamugoberera mu ghetto bangi ebyaddala bwekibanga omuntu gwe muli mu kunoonya ng'ali ku wanted naye ng'asinzireyo gy'asinze ku kasimu ke n'akwata ka vidiyo n'agamba ate singa temukola kino singa temukola kino kitegeeza nti abantu era omulamuzi ali ku ddenja ali ati mu masiki si kubanga omwana musanga namuyiwa amannyo n'agayo ne yasibye kibanda waffe nti mbadde nteesa nti ne woba oyinamu kale akakugamba nti oyina gw'oyagala okuba mulekerawo okukola vidiyo mulekerawo tiisatiisa abantu kale okuyiwirawo bosi wa mu mubiri si kibi kyemukoma okukola ebyo mwongera kubanga n'omulamuzi yagambye banoonya abalala 18 18 abaana bonna kati badduka bali ku bbaasi buli omu adduka akola ki bado sadde ekisolo kijamukoma okudduka mwongera sibyono muli eno kyeraga kati nti be bakutte kuba oli Juliyo muvubuka mukkakamu nnyo ne woba okoze omusango nga bala abagala kukubaga mulindeeko bonna be bakutte sinalaba kalwana sinalaba kateeka bonna bakkakamu be babadde nti n'ababa babikola bo baali bakkakkana nga bakola ki beebuulirira naye basasulira bibi byabano ate bano be bali okufiiririra nabo bafuuse ekiki bali bwe bate bawaga bongera laga bulazi gavumenti nti abakozi bongera laga bulazi gavumenti nti bano betwakutte just kirabika bakulu babali naye abakozi b'ebikolobero ebyaddala gye bali kubanga bali basibe naye abakuba abantu eno bakyabatiisatiisa kitegeeza bano abali eno be bakuba ki abantu kati gavumenti okufuna bano erina sooka kwongera nyweza bali tambu bano kati be bali kuteeka bannaabwe mu kati abaga kubanga actually era kyeragana lwatu omulamuzi we yazinagamba nti tukyabanoonya abalala so singa tewabaddeyo banoonyezebwa oba oli awo Alien Skin muwadde beyiro n'afuluma naye olinaga tukyanoonya abalala nasinzira naga mulamuzi gwe tujja kuyiwa amannyo Alien Skin abadde ng'afunamu obudde n'abuulirira ku baana abadde abufuna nnyo kubanga kati olanze Ibra Kabadia yankuba ate teyakuba nze nzekka waliwo omusajja abaleetera ebyokulya okufangoni naye yamukkakkanako n'amukuba ng'akoze eki oba simanga ate oba yamutuma ebyokulya ate ono oba n'asooka aleetera abalala oba n'alwayo oba n'akola ki najja n'amukanyuga eri ebinnyo n'amukuba bubi nnyo kabadde yakufangoni abadde alina buvunaanyizibwa ki security personnel nti nange olaba abo abaana kyenkugambye nti the ghetto has already trained the rebels nti ayinza oseka mu ddakiika bweti nijja siyekengeramu ekintu ekinga kuyiwa amannyo oba mubadde musekaawo bafuukafuuka balinga kamiliyoni embeera zaabwe z'abasirikale nti embeera z'abalizi abayeekera nti n'omuyeekera waatu asaazi nabo aseka luli abanyize kati ne bali betraining obuyeekera bokka gavumenti teyakola ki muba museka nagira nakyukirawo nakuyiwa amannyo
bagenda batuuza nga ne byakuyiridde amanyo yagamba Justin nalowoozezza mu mbwa azuliya naye nga amanyo tokyali Justin nalowoozezza ya kirano labi ngalinga we yakuba kibanda n'abatuuza kibanda namugamba nkubulire Yibura bagenda kusiba okubya abantu banyi ne ku Climax oba waliyo bali bakakyamya bawonse ensingo ku Climax ngogo musango akabaawo naye ng'obuzibu abo abaana we bayina maaso ga kibanda beewakana kyokka nga abantu baabalabye babikola taliiwo beewakana ate nga bakimanyi tosobola basiba kubanga newe wagenda otya ku poliisi n'oyogera fangoni teri musango gwaggulwangawo era nga bakugamba genda oba ne poliisi ngagamba butubatya baali babatya bawulira nti gumusango guli katwe baje nga bagamba genda era nga ne bana abaana bagamba ne wonolopa era tebajja tukwata so kibanda abadde nga atula nayogera nabo yatuula n'oyo Yibula namugamba nkubulire Yibula okozeemu kulinnya namugamba naye gavumenti eno girabe eyagala kukendeeza bakozi ba bikolobero ate weba eyagala bakendeeza oba oyigiriza abalala efunayo omu abikola ng'alina erinnya neomusiba abalala ne balabira okwo olaba okusiba kwa sipapampa okuwabikula abantu amaaso era babeeranga bagamba liyani gwe tebakola ebya sipapa ojja beeranga sipapa nti efunayo serebu atya omu nemunyweza kati saawa zino abaana ba ghetto babadde nga tuvudde with due respect saga Bobby tumuteeke mu bino naye waliwo wano guno omulembe ogubaddewo kati nti alien yalina abaana ba ghetto bangi ababadde bakola ki bamulabirako ate abasinga benyigira mu bikolobero nga tamanya ate benyigira mu bikolobero ng'ovudde ne kubali naye n'abalala abali eyo nga bagamba abamu n'ekibuli kibadde kitandisa bamera nga baga olaba bossman naabwe ate likutya kati gavumenti naye ebadde enoonyayo akantu ako kasipaako ekwate oyo omuntu abalala gwe balabirako bafune akatengo nabo beddeko bagambe olaba bamukutte bossman kibanda olwonza atalina wadde nammanyi kyovuddwa okumukwata kuturendinze nnyo nti ababadde bamulabirako eyo babadde baki bangi era buli omu agamba kati olwonza ataliiko olaba bakutte olinga ebitaala bibadde tebimukwata kati olwonza ataliiko ki abaana bagendewa alien nga baagala sannyalaze baagala kuba wakyamisana jasi banyumira kutambulako naye anti kati abamu baali babeerawo ng'abakyusiza mbeera nti baali babeera ku street nga tebalina wabbeera najja n'abateekawo ewuwe nga beera abaana oba na 10-15 ube wanene n'abagamba mugira mubeeraawo abamu n'abafunira emirimu kuba alien alina emikwano gy'emigagga waliwo n'omukazi ma 5Ds alina abamu abakola ewuwe abalala n'abafunira abo ne bagenda ewa Ghost Empire n'abafunira ki emirimu nti kati mwe abavubuka babeera ne alien skin awemba nenyeza nti ng'ovudde ku bali abagetta abalala benkowola gavumenti ebayambe kati mwe abali ne alien just mufeeyirinze kukyusa muganye mukisazeewo nti omusajja aba platform olaba abaana abo babadde batambula naye abageto buli omu yamuteeka mu kamera era abantu bakola ki babamanyi n'alyoka babafaani be bafaani baliyeni baawa abo abaana ssente nga babaana babeera ku zilive naye nga basoma ennamba navaawo n'ekyabiri navaawo n'ekyasatu navaawo n'ekyemmeka naye nga banne eri mu geto basiiba njala aliyeni akulaza abagagga yabagaba bakozesa erinnya lye bakyusa essannyalaze yabawa amasanyalaze bonna teri gwe batamanyi yabawa amasanyalaze n'abawa abagagga n'abaweewa okusula n'abaaniriza tebasasula amasanyalaze tebasasula amazzi wifi bagibawa abo baganye buganyi kukola ki abadde abawanaka n'ekitimba baganye buganyi kukyuka abo soko tubule ku mbeera za Julio kuba nalabye musajja mukakkamu nnyo of course oyo Julio gwe bakote musajja mukakkamu nnyo akola emirimu kikufa ola Julio naye bagamba yayiwa SF Salimolo n'amagye nayo olaba amateeka gamukutte akola emirimu kikufa ngoyo abadde head of security yakuli ebyokwenda by'omukulu ebyokwerinda era nga yamubeerako era nga n'abo abaana yabadeploying yakulira eggaali yabadde akulira head of security buli kimu security ya gundi era nga n'abo abaana ebabasiba nti nanyodde omuntu ensingo oba nnwanye n'ono oba tukozeemu effujjo nga bajja bamunnyonnyola nga yakuba ku poliisi oyo mute naye olaba naye abadde akuba nga kati mukwate kitegeeza ekintu akwata aliyeni munene kyovuddwa abaana abavuma abantu mbagamba mukole ku mpisa
mukole kuki nkole kompisa kukyova nze buli wenfuna platform ngamba musonyiwe olaba eyakubanga essimu n'agamba abo babatenga poliisi zonna ziwulira naye mukwate kati omanya musajja mukakamu nti ne we bakuleeta yagamba abaana nti ate mukuba mulinde n'ayogera naye n'agamba kiki wakoze eki naye tokiddamu tambula ogende mukakamu naye asulawo kufanga ni abajja abadde abeerawo nti ne aliyeni oyo abadde yatandika okwebuulirira nga ye omuntu nga n'ebyokuyimba si byakyatunulidde nnyo nga atandise olengera ebirooto ebirala era gino emisango egimuvunaanibwa bagikola wali ng'amalala gakyali mangi excitement era buli akomyawo misango mikadde ne guno ogw'ensambi era nagwo ogulaba peer pressure gupikiddwa nnyo social media na biki nti ate abantu nyongero bategeeza amazima agasembayo nti mu mateeka wano mu ggwanga manye eggwanga lirina amateeka tegalabika naye gakola kasawo oligwamu mu lutalo omusawo takubwa omusawo munamawulire omugabirizi w'emmere essomero terirumbibwa waliwo institution ezimu nga at all costs zirina okuprotectingibwa ate olaba okumanya olaba neeri mu bagaza ne mu baki waba bagenda okukuba abasawo basooka kwebikamasi kuba baba bamanyi kye bagenda okukola kikolobero omusawo takubwa ate omusawo akkirizibwa enjuyi zonna ozijjanjaba bw'aba asanze mu yeekera we yagudde wansi akkirizibwa mujjanjaba oba weeno kitegeeza amazima googerweko waliwo ebintu ebimu nga mwabisangawo temujja bikyusa nti tosobola nnenya maama wombo afuuye ku mmere n'ogamba emmere erekerawo maama afuuye awo olina sirika n'ogumira ekivundu oli maama aba maama naye gwe omwana woofuuwa baddembe okujja ku mmere genda kaana gwe akatalina ki mpisa waliwo ebintu ebimu nga mulina laba biki eddwaliro ly'ensambi awo eriba likulemye ery'emmengo weeriri ery'emmengo eriba liganye mulago waali ate n'ekirala liri Catholic institution actually lina n'abalwadde baali obaoli awo abalisobola ddwaliro ly'abakatuliki naye gwe omukatuliki omumanyi olaba Museveni yeesitula n'agenda e Namugongo Olamaga abakatuliki bangi ate Museveni alina engeri gy'anoonyamu akaluluke ebintu by'eddiini abiweera ddala ekitiibwa era teweesiimanga muntu w'eddiini eddiini n'eggwanga eddiini wano mu bukulembeze bwa Museveni eweererwa ddala ekitiibwa kati era nze nabadde mbagamba mwe abagola simansambi abalumba nerina institution ejja kwagala okwerwanako ereme fiirwa balwadde baayo ddwaliro olwedde lya ddiini muli kuba ekifaananyi kiba kisuula n'eddiini mubanga abalumba eddiini okategedde nti Museveni asobola okuvaayo tugenda mu politics tugenda mu mwaka gwa politics 2026 omuntu avaayo n'akunoonyezaako akalulu nga ye teagala fiirwa akalulu k'abakatuliki be kituufu recently waliwo n'avaayo n'agamba how can you attack a hospital we cannot tolerate ne basiba ggwe waliwo eddwaliro wano mu Kampala nga ye afuna akalulu k'abakatuliki be nga bagamba yoyo muzeeyo waffe atuwonyeza abayaaye yoyo gamba n'eddwaliro ennyini waliwo wano eddwaliro mu Kampala Queen Masoro oba waliwoko omuntu eyafiirayoko ekibozibozi nekitandikira awo eddwaliro litta abantu kati nakino kiyinza otandikira awo kino ekintu si kya ddwaliro mulumba bukatuliki mulumba bukatuliki oba temunnakirengera kakati ate oliye ku kagambo ddiini ati lisiti aguma n'afiirwa ayinza n'ogamba abo tebalina nandagamuntu tebalonda 18 babasaddaka ne mugenda omanyi ffe tulengerera wala era analysis ze tuwazaaki zawala timwakuba abantu ate ne mwekola ki ne mwerecordinga singa libadde eddwaliro just niye wano mulinga abalumba eddiini temukitegeera bayirawo manyi eddwaliro tinaba kufulumya footage waalyo obutambi bw'abano bwe buli mu kutambula be beekwata bennyini ate balinga nabo ate abataliimu wadde bennyini beekwata obutambi aye ne babuta nti bavubuka tudde engulu bavubuka tukole ki tudde ku mulamwa nti bali baddiini tusobola beetondera ne mugula enkota bbiri z'amatooke n'enkoko ne mugende wa Bishop ne mugamba sonyu waffe munange jasi embeera tuli bato obuto bwe butusumbuwa oba twakoze bwetu tujja kujjanjaba abetwakuba naye ate tetunnafuna na ttiimu kuba bali basonyiwa bategeera bavubuka banoonya n'abantu be balungamya myoyo nga bajjayo omusango
kakati ate mu kifo ky'okwetonda ate oli eno ogamba basawo tugenda bongero bayiwa amannyo tugenda bakuba mmwe balooya kiki ekiri awo kyokayibula kabadiya omwana oyo so eddwaliro oba tolisobola gwegenda bugenzi muli osobola kubanga nenge gye baleetamu joramu ate ne bamulekaawo oba bituufu bituwulira simanyi nti ne bamuleeta ate ne bamulekaawo ate ne bakoma obukomi later nakyo kyalinga ekiraga nti nabo balinga ate abamu abandoni nze kwedi masolo embeera eyo ey'okulemera kuba nalabyeko ng'onyonyera ku mugenzi nti yali musajja mukakamu nnyo ng'abantu abakwata mu ngeri ennuŋŋamu mu ngeri ennungi abaana bano oba oli abo busungu bwe baali balina ku basawo nga balaba omuntu abo omulungi gwadde benyumirizaamu afudde mu ngeri tafiiriddwako naye engeri y'okujja mu ddwaliro ne bamulekaawo oba n'abasawo tebaalina kiddako abaleese omulwadde bamulesawo bagenzi ebintu ebyo saagala byogerako nnyo naye nga we nakugambye nti bwe muba ku mmere maama wo oba taata wo n'akuba omukka muyina sirika naye ate omwana wookuba oba omugenyi n'akuba omukka muyina sirika mufe n'omukka ogwo paka we guggwawo wooyogera maama wo alirwadde embogamba mwana gwe watandika ddi ebintu by'okunyampa n'owayiriza abagenyi baleete omuggo naye ate gwe omwana wonyampa bakufulumya ne bagagwana gwe tegufuna mpisa bano bataata b'omukyalo baagala nnyo okkuba nga nti waliwo ebintu ebimu ng'olina laba biki eddwaliro terikola ki saagala tuwabye bavubuka bannaffe eddwaliro terikola ki era bavubuka bwe tuba twakoze ensobi twetonde kitegeerekeka weekole ki okusinga totiisa twafunyeko ku statement ya Alien Screen ku ebyo byonna wabadde ajja mu kkooti abadde ayogera oba kwetonda oba tebanaba mu mukisa gonna omulabeko ng'ayogera just kati obuzibu obuli mu nsonga ya Alien Screen nti abantu ekintu kino temukifuula nnyo political temukivuga nga mukiyingiza mu byabufuzi temukifuula nnyo political ate ne gye buva gye bulaga buli woolaba nga waliwo omuntu gwe balwanisa ennyo manya omuntu oyo waliwo ekintu kyalina okubeera naye nga waliwo abatakyagala akikole ki omuyembe guliko emiyembe gwe bakuba omwana oyo alina amagezi nnyo just kati bannayuganda muyina mwongerayo budde muyina mulera tubadde tusaba tuleme mu ggwanga afunayo Bobi Wine omu tufuneyo ba Bobi Wine bangi abalala si politically naye ba ghetto gladiators tubadde tusaba tufuneyo bangi gavumenti ebadde ine ennaku ze program ng'ekwata abantu bwe batyo ng'abaliko mu ghetto mbw ate ebawa oba oli awo obuvunaanyizibwa ne kasente okukulaakulanya bannaabwe n'okubajjayo ye sente zituuka kuba nze ngenda mu ghetto era wemba ntambula nga nzira ewaffe nze n'abaana mbayitako omanyiro bayitako oli nayagala okubba akasimu ko omulala nagala valeka esimu ya Queen Masolo gwe mwana oyo muleka ayitewo mwana nga nze mpitamu nga nyambuka nze ne mu ghetto nawe oli omanyi ndi muntu wa muli wa chapati nedda anti nze kati embeera zange ziri bwe ziti sisosola buli wamu obaawo osobola okunsanga mu bw'obuvunaanyizibwa bakimbo wange atudde bulungi nga nyumya emboozi n'omala n'osanga eri mu ghetto nga enjaga efuumuuka eti nga nayo gy'oli nga n'essigala n'akakoola nga nkuba ab'emboozi ne bategeka n'akatebe Queen sooko gye sisosola bantu okategedde nti ekyo nkikumanyiiko bambi sisosola bantu nti mu ghetto nze ndya nnyo zichapati gye nnyingira ne ndya ne chapati zange ne ntuula nti nina ebintu ebyo bibiri nga nayagadde okusiriwala nyinza osiriwala buli musiru n'asimba emabega wange nempemula buli muwemu naga yona sinzo wemula yono naye nga nayogedde ebyamagezi omugezi ampointing out n'agamba oyo mwana mugezi ti nina ebintu bibiri omulundi gumu ti ekiri mu ghetto nkimanyi abantu bali bubi muve mu byammwe bye mulimu gisiti ate kyennyongero osaba abantu ennaku zino abantu babadde bawadde abaana ba ghetto amatu nga babaaniriza ennyimba zaabwe bazikoze ki baziwuliriza bazikuba era babadde babaaniriza nnyo ne baana batalina sente zigenda mu studio nga freestyle zaabwe abantu bakoze ki naye abaana ba ghetto mwebuulirire abantu babaaniriza naye ate nabo mulemi obbalaga omukwano omuntu gwe omuntu gw'olaga omukwano n'atakulaga mukwano kiruma kikola ki kiruma abantu babaaniriza
nti ba gladiators bamwe ba ghetto gladiators Bobi Wine yabakula amaaso n'abagamba mwongere ghetto amaaso era Alien we yajja era n'agamba mwongere ghetto ki oba akoze ensobi mugira mu musonyi mwongere obudde nti ne Alien najja naye n'abikulira ba ghetto banne mu babalaba bozambe baani bonna nti kati ate tubawadde obudde ate kakati era mwagala tulaga nti mmwe temuyina mukwano mutukuba bukubi abaana ba ghetto namwe mwe bakiyamani wo ku kyalo kyewa Alien oyo omukyala nyagamba nze abaana bange nabatwalanga abaana bange nembalaga omukwano nga batabani bange era ngendayo nembagamba batabani bange tukamba nakabuulirira bano ate ne bano ne bajja nabo ngali awo omukyala bimusoberere abaana ba ghetto bine bigambo bitambuze ku baana ba ghetto nze bampulira kubamba tuukamu ensi yabaniriza nebalaga omukwano ate tetwogera ku ghetto oba Alien boka ne ghetto zonna konga ekisoka abantu babalabanga abayaye nebe mwatandika okukola ebintu abantu babifiiririra kati sawa zino okyasosanga omuntu anywa enjagano dduka nzisosanga na muntu wakakola edda omuntu wakusanga ng'oli akakola ng'agamba oyo talina makulu naye ensi ebadde ebasembeza because abagladiators bamwe bakola awareness nti naffe yadde tuli akakola ne tunywa enjaga oba yadde tuli banaku naye naffe tuli bantu tusobola okuva mu ghetto n'ofuuka ki era nnyongera okwebaza abantu ti ghetto babadde bagiwadde amaanyi era abantu bawagira nnyo omuntu wa ghetto gwe vaayo gamenze ndi ghetto bakuwagirirawo naye kakati mwe abagenda okwesuula abantu babajjeko omukwano nti oli akulaga omukwano okuba mukubi kiki ekyo kyennyini awo mususizzaamu mukisusizzaamu Alien asobola okuweebwa obuvunaanyizibwa okugira okukwata ku baana ba ghetto abalala nga bwe babikola bano babuchamani temwetaaga kumuwa buvunaanyizibwa obwedde yakikola dda nti nnyongera bategeeza nti mwabatuuka mu ghetto temusobola kiraba naye zaatuukayo ayina abantu ba influencinga gye bali naye ate 90% abantu abo ba influencinga ne Bobi aba influencinga kitegeeza abantu ba ghetto bonna bakasita bamanya nti mu ghetto bonna baba babaagala nti naye kati lwakuba ennaku zino Bobi yasala mu politics kati ono yabadde president obudde bwe nalina butono ono yabadde president nti abaana ba ghetto babadde bamwagala nnyo naye just embeera gye yajjiramu nti teyasooka ba influencinga bulungi nti kibuli biki naye abadde agenda akyuka okategedde naye nga gwe kyolina omanya following yagikola ki agirina following eyaddala mu baana ba ghetto akola ki so abaana ba ghetto nga tukyasabira Alien bamote bate Julio n'abalala ffe tusooke wonna we tuli tusooke tukakane oba oli awo tuleme kulaga kifaananyi kibi eri balamuzi kubanga omulamuzi ayinza okusinza ku byemwogera n'ayongerayo Alien ebbanga ddene n'agamba nandi badde nkuyimbula naye ate buli ebiri ebweru ate n'ekirala abaana ba Fangoni mwekuumire wakati mu kumanya mwekuumire wakati mu mbeera updated bavubuka mwekuumire wakati mu kumanya kubanga eno ensi ogiraba tefugibwa abikonde tefugibwa w'amaanyi kubanga kakati twaligambye wano Museveni ayina emmundu ze zonna naye olaba n'okunoonya akalulu we kutuuka ajja n'abajja mu byalo n'atambula abaagala obbagula obuguzi n'abawa ssente ne babawa emmere abaagala obbateeka mu mmere byonna n'abikola just nga yeegula love kitegeeza ekigambo okwagalibwa abantu kigambo kinene nnyo waliwo amaanyi we gatuuka nga tegakola ki tegakola nti kaakati kyeŋŋamba abavubuka mwekuumire wakati mu kumanyagana nti ensonga za Alien Skin wano we zaatuuse okuvuma n'okuwemula tebikola yadde n'akaki n'akatono tebikola yadde n'akaki kuba asibali Alien Skin omutuufu temumulaba era temumumanyi okuwemula tekulinayo kukola ki okugira era ne we twabadde mu kkooti bintu byabadde byakusoma nnyo kyokka abaagale mufulume mugende mufulume mukole ki mugende temujja bitegeera bino mufulume singa abadde beetaaga abawemuzi babadde nga byakuwemula mwena abadde bagenda bakola ki bayingiza naye omugaso gwamwe tegwakoze ki tegwabaddewo mu kaseera ako kooti walina beerayo beeyimirira balamuzi baŋŋanda nti era mwategedde nti buli omu alina waakoma okuwemula saa zino tekukola ki
banoonya mu yeeyimire alien nga tekuli n'omu alina ndagamuntu. Abawagizi ba Fangon mbadde nsaba tudde engulu tutegeremu ensi yafuuka yaki y'amagezi, ensi ya bwongo na biwandiiko. Kisaawa zino ebintu byatuuse nga ayina ebiwandiiko, ayina obwongo, alina amagezi, yasobola ottaasa alien. Nti mwategedde we mugwa muli mutima bega mwoza oh God help, oh God bebe kulu, oh God full figure, oh God simanga ani mayinja, oh God aluna mubiru simanga bichi mudengulu mutegere mbukati ensi yaki Waikibenda ensi ya bwongo na bitabo waliwo bivumo we bituuka nga kati gobero otyango gamambo oh God bebe kulu tuyambe oh God tubagamba amazima bavubuka naye mukoleshi twadoza kasera nga mama ali na kuva mukyala je nendaga muntu ye mwenga muli awo nga bavubuka nze njogera ebintu bino abantu ne bagamba nayo abasiru bagamba nayo yalabika sina mukwano gwali yeni muli wankwe nalabye nga muvuma junior kyayogera kye kituufu ate junior abantu abagwa mu mbeera za junior jeje mikwana ali yeni je yeetaaga abaku challenge jeje mikwana ali yeni jakola ki yeetaaga jejo je yeetaaga jalina onywa najo kachayi omuntu akugamba amazima nti bro kino kiri bwe kiti ne bwe kiti ate olula bagamba family ye ate olulwo gwe geto yuti we kansanga so senga mutonga tumaliriza bavubuka muzukuke muve mu ebyo kakati mwalabye nti waliwo level je mwetaago tuukako je mwagambye oh God ate nga mukowola oh God Waikibenda oh God aluna mubiru so oh God nona di mayinja ne mutamanya mbwa abantu abamu akwagala oli awo nga alina kakwagalako naye tekitegeeza mbu musanyufu nnyo naye yataako ka video kaake miliyoni 10 n'okatuulira ogano kasaasanya nga weefuze internet era saawa zino era n'abayimbi banyiivu kati osobola ota oluyimba essaawa zino jukira alien yali ba-contributing ennaku zino social media yebadde esalawo ennyimba ezikola ki ezisala tebikyali nnyo ku mainstream social media yebadde ekola ki anti no mu media baziwakanya bwito oluyimba olwo ebidongo byabuzemu luno walukoledde wani oyo tetumuzanya wano luno video ya layisi naye social media ye eyinza okumayula akayimba challenge olukateka yabana bakola challenge kati saawa zino ennyimba zibadde ziyitira ku social media naye ate social media abasinga nti free alien skin buli owetoloya alien skin yaliwo amazima agaogerwe ennyimba tezikyasala tezisobola kusala omuyaya akoze eki awambye social media platform abayimbi bakole banyivu kati gwe atole okowolaba abayimbi bebamu ogambe oh God gundi be mwawe mulanga oh God gundi goloza bosi banyivu munda baseeka kungulu era kakati musabire nnyo alien musabe nti abantu abamwagala ebyaddala ebituufu abatenoonyeza byabwe kuba abasinga abali mu musango beenoonyeza ki beenoonyeza byabwe nalabye wakasimu amusonyiye yagenda muze mbivuddemu oyabadde agamba mbu yabba akasimuke oba ne yali muperegesi we simanyi nenze omanyize ebintu ebyokunsiriwaza sibye ndi muntu mugezi nnyo mu busiru wange era saga asemberera abantu abo kuba nze nsobola okusemberera n'ekutunulira bwe nti n'enkugamba olimba niwe wakana mu bantu n'oddayo mu buliri bw'onogamba omwana yantegedde ati yangambye mu bantu nga nti omwana olimba kati mulimu abantu b'endaba awo nga abamu banoonya byabwe eriyo n'abanoonya essannyalaze abamu bali mu musango beenoonyeza byabwe era kaakati mmwe musabe nnyo omwana oyo afune just kale oluusi abantu abamusemberera nga bali senga muto nga tuwunzika programu eno abantu 18 mulamuzi yagambye nti bakyanoonyezebwa kinagwera tebagenda kumalayo zigeto zonna then nekirala bo nga bo aba 18 bakyali mu haidi bagenda kwekuuma batya obutabakwata mpozi n'ekirala gavumenti temuyina makomera mangi nnyo ge mugenda sibiramu buli omu ate era n'okusiba mu kukole naye ate control ekola ki control measures soke muziyize ebyo ebintu ebyo bito okubaawo control measures zezisinga
kati gwe oyina subi kyoba wekakasa 10 ku kinnakyo oba wekakasa out of 100 bimekambo byosi gwogenda osiba bigenda mukolera nnyo kuba waliyo abali eyo nga bo balinda lwe banaafa nga tebatya ddenga nga balinda lwe banaafa nga yabonaabona n'akoowa nga n'amakomera tatya nga ne mukomera anoonya wakutta naye bamutta afiire eyo nga ye anoonya ngeri yakufa waliwo omuntu gwogenda okwata nga ku street abadde asiibanja naye nga mukomera ogendamu wakawunga kati newokusula kati nga ye oba omukoledde so erowoozeemu kyokka gw'olowooza okoze ki omusiba so gavumenti mulowoozeemu ebintu ebimu bino bibaawo olusinga Katonda omanyi tagenda kujja mwena ayogere embogondi kino kisusse bwe kiti so aleeta ensonga bwe ziti alabise mubikuka amaaso mubeeko ebintu bye mutunulamu ttooki gavumenti mwongere otunuza ttooki mu ggeto okay ye senga muto Queen Masolo mukwano gwange bambi afena tuli ku kimu bate kibanda zisagala muntu kumusiba kirungi kusiba muntu emirimu giyimirira kati wakawe simanyi kiriyo abayaye bonawala kanokudduka badduka dda buli omu atyawo ababadde bamuliranye buli omu alira ku nsiko manyi okubanga bakuta omuntu gw'otambula naye naawe buli kaseera newoba owulidde muntu atambula nga ali bibye ogwaga mukamutula oba olowooza era kakyemmanyi abamu badduse dda ab'emasaka baatuuse dda ab'ekisolo baatuuse dda ab'entungamu baatuuse dda naye ng'ekikutuusa ku mbeera eyo kukola fujjo banga bafuluma ne bagala ne bakuba abantu eyo nalaba omukyalo oyo chairman gwe mbadde gamba bwe baali mu bisala by'okubala abantu baagana okubabala ne bateekebwa ekibeera paka najja n'abeegayirira chairman n'okukyala omukazi n'abeegayirira ne bakkiriza awo ne bababala ninga muli bakwegayirira muli baku ate nga mubikola kibanda tategedde era batamanyi kyokka ate bamala ye gwe bakwatamu kuba yabakulira abatamanyi ebintu ng'ebyo kwanza ebyo nabyo nasageezo kibanda tabaddengako talina walabikira nga bakolakola ebyo bintu byabwe kati ye kye bamuvunaana mbu ye gwe mukulembeze ate ekyo gavumenti esobola okusiba lwekyo gaba oteekateeka ejje oteekateeka abayeekera ne bakigattagatta awo ne bakusibira obwereere so senga muto sibula abantu naye nga abawagizi ba alien engeri yokka gye musobola okuyambako alien okuteebwa ofuna freedom ye bino ebintu tebikyali by'amaanyi tebikyali bya kikonde tebikyali bya nnako tebikyali bya kuwemula mubere n'empisa bavubuka mwekuumire wakati mu kumanya ensi ya bwongo ow'obwongo yakola ki yayitawo ow'obwongo yayitawo ate ow'obwongo yawangula okuwemula byakomye waliwo webitakola singa byabadde bikola singa baba bayikkiriza oyingira mu kkooti naye babagobye go kale njagala kubajulira Dr. Biva Dr. Senjobe wa Biva Organic mugende eyo abalina obuzibu mu ndwadde ez'enjawulo asobola okuba nga abajjanjaba balina prostate mu baami abalina fibroids makyala abakyala mulumizibwa nnyo nga mugenze mu nsonga zammwe abamu mulwawo ugendamu ate ne mugendamu abamu mulwayo okuvaamu mufuna obulumi obw'amaanyi abamu mulina aniya bamulongosaako n'akomawo aganye okuwona abamu mulina kansa ebintu ntunga ebyo mulina pressure eya waggulu simanyi neya wansi high blood pressure n'ebiringa ebyo tolina tulo tolina appetite genda ku Biva Organic Dr. Senjobe akufunire eddagala asobola okuba nga ate akujjanjaba Biva Organic esangibwa Mengo opposite Masengere oba ku kooti y'Emengo wali ekikubo ekikyamaawo ekubo bayita Ham Mukasa okwatako katono waliwo abakyala abatunda omwenge omuganda olubayitako noyita ku bus park ya Bobeto naye oba ogiyitako ekizimbe ekiddako ye Biva Organic ate abali mitundu ewalala Masaka mujja musangayo abali Luweero ali awo Kasana abali Kayunga ali awo Katikomu abali Lugazi ali awo opposite Absa Bank n'ebitundu ebirala byonna gyali so mugende eyo musobola okuba nga temufuna obujjanjabi ekyenjawulo kyalina akozesa ba medical doctors abasawo abazungu n'asooka akukebera n'alaba kibi obulwadde bubadde butuuse ku stage ki kyobadde ojjanjabisa then ebalyoka bakuteeka ku ddagala ettuufu esobola okuba nga ate likujjanjaba n'osobola okuba nga owona emikolo abalina emikolo musobola okunkubira ku 0707 inamba eri wakati awo mutukubire oba oyagala bakatuma oyagala boogezi oyagala juice oyagala camera oyagala videography ebyo natujja kuba nga tubikwasaganya emikolo gwo gusobola okuba nga otambula bulungi abali ebweru eggwanga okyasobola okutukubira
anotufuna ebintu etubikolirako omukolo negubanga gugwa bulungi nnyo nyini ddala nina mukolo gwengenda okubanga nkola entebe abo banyini gwe bali Bulaaya bagenda kujja nga 24 Christmas December then 28 tukola omukolo naye nga buli kimu kyawedde dda buli kimu tubadde tukikola era kyawedde dda kale njagala kubasibula nange naye nga tubagamba free alien skin ate tubagamba temukola fujjo mulirekera fujjo oluusi inawo erikoma ate lyetaagisa ate gwe yazze ne fujjo oyinza okumaliza ate nga gwe bataddeyo